Samwiri ekyokubiri essula 21 okutuuka ku 24. Awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi emyaka 3 buli mwaka nga guddirira gunnaagwo. Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nti lwa Sawulo na lwa nnyumba ye ey'omusaayi, kubanga yatta Abagibyoni. Kabaka n'ayita Abagibyoni n'abagamba, era Abagibyoni tebaali ba ku baana ba Isirayiri naye ba ku kitundu ekyasigalawo eky'Abamooli, n'abaana ba Isirayiri baali babalayiridde. Sawulo n'ayagala okubatta ng'akwatiddwa obuggya olw'abaana ba Isirayiri ne Yuda. Dawudi n'agamba Abagibyoni nti nnaabakolera ki? Era n'atangirira naki? Mulyoke musabire omukisa obusika bwa Mukama. Awo Abagibyoni ne bamugamba nti si kigambo kya ffeeza oba zaabu eri ffe ne Sawulo oba nnyumba ye, so tekitusaanira kutta muntu yenna mu Isirayiri. N'ayogera nti kye munaayogera n'akyebakolera. Ne bagamba kabaka nti omusajja yatuzikiriza n'atusalira amagezi tumalibwewo obutabeera mu nsalo zonna eza Isirayiri, baweeyo eri ffe abasajja 7 ku batabani be, tubawanike eri Mukama mu Gibeya ekya Sawulo mulonde wa Mukama. Kabaka n'ayogera nti ndibawaayo. Naye kabaka n'asonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasani mutabani wa Sawulo olw'ekirayiro kya Mukama ekyali wakati waabwe, wakati wa Dawudi ne Yonasani mutabani wa Sawulo. Naye kabaka n'atwala batabani ba Lizupa muwala wa Aya bombi be yazaalira Sawulo, Alumoni ne Mefibosesi, ne batabani ba Mikali muwala wa Sawulo 5 be yazaalira Aduliyeri mutabani wa Beruzirayo mu Mekolasi. N'abawaayo mu mikono gy'Abagibyoni, ne babawanikira ku lusozi mu maaso ga Mukama, ne bafiira wamu bonna 7. Ne battibwa mu biro eby'amakungula nga bijje bisooke, era battibwa mu biro eby'amakungula nga bijje bisooke, amakungula ga sayiri nga gatanudde okubaawo. Awo Lizupa muwala wa Aya n'addira ebibukutu n'abyeyalira ku lwazi okuva ku makungula we gasookera okutuusa amazzi lwe gaafuukibwako agava mu ggulu, n'ataganya nnyonyi za mu bbanga okubagwako emisana newankubadde ensolo ez'omu nsiko ekiro. Ne babuulira Dawudi Lizupa muwala wa Aya omuzaana wa Sawulo bye yakola. Dawudi n'agenda n'ajja amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasani mutabani we ku basajja ab'e Yabesugireyaadi abaali bagabbye mu luguudo lw'e Besusani Abafirisuuti gye baagawanikira ku lunaku Abafirisuuti kwe battira Sawulo e Girubowa. N'agaggyayo amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasani mutabani we, ne bakuŋŋaanya amagumba g'abo abaawanikibwa. Ne baziika amagumba ga Sawulo ne Yonasani mutabani we mu nsi ya Benyamini mu Zeera mu ntaana ya Kisi kitaawe. Ne bakola byonna kabaka bye yalagira. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda ne yeegayirirwa ensi. Awo Abafirisuuti ne balwana nate ne Isirayiri. Dawudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'ayongobera. Awo Isubibenobu ow'okubaana b'erintuliri, obuzito bw'effumu ly'essekeri za kikomo 300 nga yeesibye ekitala ekijja, n'ayagala okutta Dawudi. Naye Abisayi mutabani wa Zeruyiya n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti n'amutta. Awo abasajja ba Dawudi ne bamulayirira nga boogera nti tokyatabaala naffe oleme okuzikiza ettabaaza ya Isirayiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Goobu. Awo Sibekayo Omukusasi n'Atasaafu ow'okubaana b'erintuliri. Awo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Goobu. Awo Erukanani mutabani wa Yale Olegimu Omubesulekemu n'atta Goliyaasi Omugeeti. Olunyago lw'effumu lye lwalinganga omuti ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi. Ne wabayo omusajja omuwanvu ennyo eyalina engalo 6 ku buli mukono n'obugere 6 ku buli kigere, omuwendo gwabyo 24, era naye yazaalirwa erintuliri. Awo bwe basomoza Isirayiri, Yonasani mutabani wa Simeyi muganda wa Dawudi n'amutta. Awo abaana abazaalirwa erintuliri e Gaasi ne bagwa n'omukono gwa Dawudi n'omukono gw'abaddu be. Samwiri ekyokubiri essula 22. Awo Dawudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno ku lunaku Mukama kwe yamuwonyeza mu mukono gw'abalabe be bonna ne mu mukono gwa Sawulo. N'ayogera nti Mukama lwe lwazi lwange era ekigo kyange era omulokozi wange owange nze, Katonda olwazi lwange oyo gwe neesiganga, engabo yange era ejjembe ly'obulokozi bwange, ekigo kyange ekiwanvu era ekiddukiro kyange, omulokozi wange gwe omponya mu kyejo. N'akaabira Mukama asanidde okutenderezebwa, bwe ntyo bwe naalokokanga eri abalabe bange. Kubanga amayengo ag'okufa gazingiza, amataba ag'obutatya Katonda ne gantiisa, emigwa egy'emagombe gyanneetooloola, ebyambika eby'okufa byantukako.
bwe nalaba ennaku ne nkabira Mukama, weewaawo nakaabira Katonda wange, nawulira eddoboozi lyange ng'ayima mu yeekaalu ye, okukaaba kwange ne kutuuka mu matu ge. Ensi n'eryoka esagasagana n'ekankana, emisingi gy'eggulu ne gijjulukuka ne gikankanyizibwa kubanga asunguwadde. Omukka ne gunyooka okuva mu nnyindo ze, n'omuliro ogwava mu kamwa ke ne gwokya, ne gukwata amanda. Yakutamya n'eggulu n'aserengeta, ekizikiza ekyeziyivu ne kiba wansi w'ebigere bye. Ne yeebagala kerubi n'abuuka, weewaawo yalabikira ku biwaawaatiro by'empungu, n'afuula ekizikiza okuba eweema ezimwetooloola, amazzi we gakuŋŋaanira, ebire ebiziyivu eby'omu ggulu, okumasamasa okwali mu maaso ge ne kwasa amanda ag'omuliro. Mukama n'abwatuka ng'ayima mu ggulu, ali waggulu ennyo n'aleeta eddoboozi lye. N'alasa obusaale n'abasasanya, n'aweereza okumyansa n'abeeraliikiriza. Awo ensalosalo ez'ennyanja ne ziryoka zirabika, emisingi gy'ensi ne gyeruka olw'okunyenya kwa Mukama, olw'okufuuwa omukka ogw'omu nnyindo ze. Yatuma ng'ayima waggulu n'antwala, n'ampalula n'anziya mu mazzi amangi, n'amponya eri omulabe wange ow'amaanyi, eri abo abankyawa kubanga bannyinga amaanyi. Bangwako ku lunaku kwe nalabira ennaku, naye Mukama ye yannyweza, era n'anfulumya n'andeeta mu kifo ekigazi, yamponya kubanga yansanyukira. Mukama yampa empeera ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ansasudde ng'obulongoofu bw'engalo zange bwe bwali, kubanga nakuumanga amakubo ga Mukama, so siddanga ku Katonda wange lwaki egyo, kubanga emisango gye gyonna gyabanga mu maaso gange, n'amateeka ge sigavangamu, era nabanga yatuukirira eri ye, neekuuma mu butali butuukirivu bwange. Mukama kyavudde ansasula ng'obutuukirivu bwange bwe buli, ng'obulongoofu bwange bwe bwali mu maaso ge. Awali ow'ekisa oneeraganga wa kisa, awali omuntu eyatuukirira oneeraganga mutuukirivu, awali omulongoofu oneeraganga mulongoofu, era awali omukakanyavu oneeraganga aziyiza. Era olirokoola abantu ababonyabonyezebwa, naye amaaso go gatunuulira ab'amalala obasse wansi, kubanga ggwe ttabazza yange, ayi Mukama, era Mukama alyakira ekizikiza kyange, kubanga ku lulwo nziruka mu biro n'ennomba ekibiina, ku lwa Katonda wange mbuuka ekigo. Katonda ekkubo lye lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyakemebwa, oyo ye ngabo eri abo bonna abamwesiga. Kubanga ni Katonda wabula Mukama, oba ni Lwazi wabula Katonda waffe. Katonda kye kigo kyange eky'amaanyi, era aluŋŋamye yatuukirira mu kkubo lye, afuula ebigere bye okuba ng'ebigere by'ennangaazi, era nteeka ku bifo byange ebigulumivu. Ayigiriza engalo zange okulwana, emikono gyange ne gitega omutego ogw'ekikomo. Era ompadde engabe y'obulokozi bwo, n'obuwombeefu bwo bungulumizizza. Wagaziya ebisinde byange wansi wange, ebigere byange ne bitaseerera. Nayigganya abalabe bange ne mbazikiriza, so saakyuka nate nga tebannamalibwawo. Era mbamazeewo ne mbafumitira ddala, n'okuyinza ne batayinza kugolokoka. Weewaawo bagudde wansi w'ebigere byange, kubanga onsibye amaanyi ag'okulwana, owangudde wansi wange abo abangolokokerako. Era abalabe bange obankubizza amabega, nzikiriza abo abankyawa. Batunula naye tewali wakulokola, batunuulira Mukama naye n'atabaddamu. Awo ne mbasekulira ddala ng'enfuufu ey'omu nsi, n'abasamba ng'ebisota eby'omu nguudo ne mbasaasanya. Era omponyeza mu kuwakana kw'abantu bange, n'onkuuma okuba omutwe gw'amawanga. Eggwanga lye simanyi lirimpeereza, bannaggwanga balinjeemulukukira, nga kye bajje bampuulire baliŋŋondera. Bannaggwanga baliggwerera, era baliva mu bifo byabwe eby'ekyama nga bakankana. Mukama mulamu, era Lwazi lwange atenderezebwe, agulumizibwe Katonda ow'olwazi olw'obulokozi bwange. Ye Katonda mpalanira eggwanga, n'assa amawanga wansi wange, era nziya mu balabe bange, weewaawo angulumizizza okusinga abo abangolokokerako. Omponya eri omusajja ow'ekyejjo. Kyennaava nkwebaza, ayi Mukama, mu mawanga, n'ennyimba okutendereza erinnya lyo. Awa kabaka we obulokozi obunene, era mukola ebyekisa ekingi oyo gwe yafukako amafuta, Dawudi n'ezzadde lye emirembe gyonna. Samwiri ekyokubiri essula 23. Bino bye bigambo bya Dawudi eby'enkomerero. Dawudi mutabani wa Yese ayogera,
era omusajja yagulumizibwa waggulu ayogera, Katonda wa Yakobo gwe yafukako amafuta era asanyusa olwa Zabbuli za Isirayiri. Omwoyo gwa Mukama gwayogerera mu nze, ekigambo kye ne kiba ku lulimi lwange. Katonda wa Isirayiri yayogera, lwazi lwa Isirayiri yaŋŋamba, omuntu afuga abantu n'obutuukirivu afuga ng'atya Katonda, aliba ng'omusana gw'enkya, enjuba weevaayo, obudde obw'enkya obutaliiko bire, omuddo omugonvu bwe guva mu ttaka, olw'okwaka okutangalijja enkuba ng'ekedde. Mazima ennyumba yange si bw'eri bw'eti eri Katonda, naye yalagana nange endagaano eterivaawo, eyeeteeseteese mu byonna era ey'enkaalakalira, kubanga bwe bulokozi bwange bwonna era kye neegomba kyonna, newankubadde nga takikuza. Naye abatatya Katonda bonna baliba ng'amaggwa ag'okusindikibwa, kubanga tegayinza kukwatibwa na mukono. Naye omuntu agakomako kimugwanira okubeerera ddala n'ekyuma n'olunyago lw'effumu, era galyokerwa ddala omuliro mu kifo kyago. Gano ge mannya g'abasajja ab'amaanyi Dawudi be yalina: Yosebu-Basusebesi Omutakemoni, omukulu w'abaami, era bwe yali bw'atyo Adina Omwezeni, eyalwana n'olunaana abattirwa awamu. Ereyazali n'amuddirira mutabani wa Dodayi, omwana w'omwaka oky'omu ku basajja abasatu ab'amaanyi abali ne Dawudi, bwe baasomoza Abafirisuuti abali bakuŋŋaaniddeyo okulwana n'abasajja ba Isirayiri nga bagenze. N'agolokoka n'atta Abafirisuuti, omukono gwe ne gukoowa, omukono gwe ne gwegatta n'ekitala. Mukama n'aleeta okuwangula okunene ku lunaku olwo, abantu ne baddayo ennyuma we okunyaga obunyazi. Ne Sama mutabani wa Agi Omukalali ye yamuddirira. Awo Abafirisuuti baali bakuŋŋaanye okuba ekibiina awali omusiri gw'ebijanjaalo. Abantu ne badduka Abafirisuuti, naye ye n'ayimirira wakati mu musiri n'agukuuma n'atta Abafirisuuti. Mukama n'aleeta okuwangula okunene. N'abasatu ku bakulu aba-30 ne baserengeta ne bajja eri Dawudi mu biro eby'amakungula ery'empuku Adulamu, n'ekibiina ky'Abafirisuuti baali basiisidde mu kiwonvu Lefayimu. Era Dawudi yali mu mpuku mu biro ebyo, n'Abafirisuuti ab'omu kigo bali mu Besulekemu. Awo Dawudi ne yeegomba n'ayogera nti, senga wabaddewo ananywesa amazzi agava mu luzzi olw'e Besulekemu oluli ku wankaaki. N'abasajja abasatu ab'amaanyi ne bawaguza mu ggye ly'Abafirisuuti, ne basena amazzi mu luzzi olw'e Besulekemu olwali ku wankaaki, ne bagatwala ne bagaleetera Dawudi, naye n'atakkiriza kunywako, naye n'agafuka eri Mukama. N'ayogera nti, kiddira eri, Ayi Mukama, nze okukola kino, nywe omusaayi gw'abasajja abagenze n'obulamu bwabwe. Kyeyava agaana okuganywako. Ebyo abasajja abasatu ab'amaanyi bye baakola. Ne Abisayi muganda wa Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ye yali omukulu w'abasajja abasatu abo. N'agalula effumu lye okulwana n'300, n'abatta n'aba n'erinnya mu abo abasatu. Teyali wa kitiibwa okusinga abasatu abo, kyeyava afuuka omukulu waabwe, era naye teyatuuka ku basatu abo ab'olubereberye. Ne Benaaya mutabani wa Yekoyadda omwana w'omusajja omuzira ow'e Kabuzeeri, eyakola eby'amaanyi, n'atta batabani ba Aliyeri wa Mowaabu bombi, era yaserengeta n'atta empologoma wakati mu bunnya mu biro eby'omuzira. Era yatta Omumisiri, omusajja omulungi, era Omumisiri yali akutte effumu mu mukono gwe, naye n'aserengeta gy'ali ng'alina omuggo, n'asika effumu n'aliggya mu mukono gw'Omufirisuuti, n'amutta n'effumu lye ye. Ebyo Benaaya mutabani wa Yekoyadda bye yakola, n'aba n'erinnya mu basatu abo ab'amaanyi. Yasinga ekitiibwa abo 30, naye teyatuuka ku basatu ab'olubereberye. Dawudi n'amufuula omukulu w'abakuumi. Ne Asakeri muganda wa Yowaabu yali wa ku 30 abo. Erukanaani mutabani wa Dodo mu Besulekemu, Sama Omukalodi, Erika Omukalodi, Kerezi Omupaluti, Ira mutabani wa Ikeso Omutekowa, Abiyezeri omwana Sosi, Mebunayi Omukusayi, Zerumoni Omwakowa, Makalayi Omunetofa, Kerebu mutabani wa Baana Omunetofa, Itayi mutabani wa Libayi ow'e Gibeya eky'abaana ba Benyamini, Benayi Omupirasoni, Kidayi ow'oku buggo bw'e Geyasi, Abi Aluboni Omwalubasi, Azumaveso Omubakulimu, Eriyabu Omusaluboni, batabani ba Yaseni, Yonasani, Sama Omukalali, Akiyamu mutabani wa Salali Omwalali, Erifereti mutabani wa Akasubayi omwana ow'Omumakasi, Eriyamu mutabani wa Akisoferi Omugiro, Kezuro Omukalumeeri, Parayi Omwaluba, Igali mutabani wa Nasani ow'e Zoba,
Bani Omugadi, Zereki Omwamoni, Nakalayi Omuberosi, abatwaliranga ebyokulwanyisa Yowabu mutabani wa Zeruyiya, Ira Omuyisuli, Galebu Omuyisuli, Uliya Omukiiti, omuwendo gwa bonna 37. Samwiri ekyokubiri essula 24. Awo obusungu ne bumukwata nate mu Kameri Isirayiri, n'abaweerera Dawudi ng'ayogera nti genda obale Isirayiri ne Yuda. Awo kabaka n'agamba Yowabu omukulu w'eggye yali naye nti genda nno oyiteeyite mu bika bya Isirayiri byonna okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba, mubale abantu ntegeere omuwendo gw'abantu. Yowabu n'agamba kabaka nti Mukama Katonda wo ayongere nno ku bantu bwe benkana obungi emirundi 10, n'amaaso ga mukama wange kabaka gakirabe. Naye mukama wange kabaka, lwaki okusanyukira ekigambo ekyo? Naye ekigambo kya kabaka ne kisinga Yowabu n'abakulu b'eggye. Yowabu n'abakulu b'eggye ne bava mu maaso ga kabaka okubala abantu ba Isirayiri. Ne basomoka Yorudaani ne basiisira mu Aloweri ku luuyi olwa ddyo olw'ekibuga ekiri mu kiwonvu kya Gaadi n'okutuuka e Yazeri. Ne balyoka batuuka e Gireyaadi ne mu nsi eya Tatimukodusi, ne beetooloola okutuuka e Sidoni, ne batuuka ku kigo eky'Ettuulo ne mu bibuga byonna eby'Abakiivi n'eby'Abakanani. Ne bamalira ku bukiiko obwa ddyo obwa Yuda e Beeruseba. Awo bwe bamala okuyitaayita mu nsi yonna, ne bajja Yerusaalemi emyezi 9 ennaku 2 nga giyiseewo. Yowabu n'awa kabaka omuwendo gw'abantu gwe babaze. Era waliwo mu Isirayiri abasajja abazira obusiriivu 8 abaasowolanga ebitala, n'abasajja ba Yuda bali abasajja obusiriivu 5. Awo omwoyo ne guluma Dawudi bwe yamala okubala abantu. Dawudi n'agamba Mukama nti nyonoonye nnyo olw'ekyo kye nkoze, naye kaakano ayi Mukama nkwegayiridde, gyawo obutali butuukirivu bw'omuddu wo, kubanga nkoze eby'obusirusiru bungi nnyo. Awo Dawudi bwe yagolokoka enkya, ekigambo kya Mukama ne kijjira nnabbi Gaadi omulabi wa Dawudi ng'ayogera nti genda ogambe Dawudi nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkuteekeddewo bino 3, weerobozeeko ekimu nkikukole. Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi n'amubuulira n'amugamba nti emyaka egy'enjala 7 giri kujjira mu nsi yo. Oba oliddukira emyezi 3 mu maaso g'abalabe bo nga bakuyigganya, oba walibaawo ennaku 3 ez'akawumpuli mu nsi yo. Teesa nno olowooze bwe mba muddamu oyo antumye. Awo Dawudi n'agamba Gaadi nti nsobeddwa nnyo, tuggwe nno mu mukono gwa Mukama, kubanga okusaasira kwe kungi n'esigwa mu mukono gw'abantu. Awo Mukama n'aleeta kawumpuli ku Isirayiri okuva enkya okutuuka mu biro ebyateekebwawo. Awo ku bantu ne kufaako abasajja 17,000 okuva e Ddaani okutuuka e Beeruseba. Awo malayika bwe yagolola omukono gwe eri Yerusaalemi okukizikiriza, Mukama ne yejjusa ekibi, n'agamba malayika eyazikiriza abantu nti kinaamala. Zaayo kaakano omukono gwo. Era malayika wa Mukama yali ku gguliro lya Alawuna Omuyebuusi. Awo Dawudi n'agamba Mukama bwe yalaba malayika eyalwaza abantu, n'ayogera nti laba, nze nyonoonye era nze nkoze eby'obubambavu, naye endiga zino bakoze ekibbo. Nkwegayiridde omukono gwo gulwane nange n'ennyumba ya kitange. Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi ku lunaku olwo n'amugamba nti yambuka ozimbire Mukama ekyoto mu gguliro lya Alawuna Omuyebuusi. Awo Dawudi n'ayambuka nga Gaadi bwe yayogera nga Mukama bwe yalagira. Awo Alawuna n'atunula n'alaba kabaka n'abaddu be nga bajja bamusemberera. Alawuna n'afuluma n'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Awo Alawuna n'ayogera nti Mukama wange kabaka ajjiridde ki eri omuddu we? Dawudi n'ayogera nti okulagana naawe gguuliro, okuzimbira Mukama ekyoto, kawumpuli aziyizibwe mu bantu. Alawuna n'agamba Dawudi nti Mukama wange kabaka atwale aweeyo by'anaasiima byonna. Laba, ente z'ekiweebwayo ekyokebwa, n'ebintu ebiwuula n'amatandiko g'ente okuba enku. Bino byonna ayi kabaka, Alawuna abiwe kabaka. Alawuna n'agamba kabaka nti Mukama Katonda wo akukkirize. Kabaka n'agamba Alawuna nti nedda, naye n'aligula naawe n'ebintu. So siiweeyo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama Katonda wange ebitanzitidde byange. Awo Dawudi n'agula egguliro n'ente ne sekeri eza ffeeza 5. Awo Dawudi n'azimbirayo ekyoto eri Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. Awo Mukama ne yeegayirirwa ensi, kawumpuli n'aziyizibwa mu Isirayiri.